Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tanaba kubanga osubscribinga kikole tubeerenga tutambula ffenna olunaku olwaleero nga bwe twabagambye ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 we twogerera ng'okuveetinga oba okusunsula abagenda okubanga baweebwa kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform kutandise nga bwe twategeezezza era nga akakiiko aka EMC oba Election Management Committee bwe kabadde kategeezezza olunaku olwajjo kakati gwampuliriza kakasanga eno information wagifunye olunaku olwajjo kubanga twagikuwadde okutandika nga 28 bagenda kutandika ne ba road councillors ne ba councillor ba LC3 mu district ye Kampala era nga wetwogerera ku kitebe ekya National Unity Platform ku ssaawa zino zennyini wenkoledde akatambi nga be bakulu mu kakiiko kano nga batandise okukola kye bayita briefing bagezaako okulaba nga abantu bano babateekateeka bababuulira biki ebigenda okubanga bigenda mu maaso mu kakiiko kano nga katandise okubeera nga kasunsula. Njagala okutegeeza omukulu amanyiddwa nga Ssebuufu John Mary omu ku bakungu ku kakiiko kano yavuddeyo n'ategeeza ku makya g'olunaku olwaleero mu ddakiika si nnyingi nnyo wenkoledde akatambi kano n'agamba nti tuyita mwenna era tutandise okuveetinga oba okusunsula abava mu Lubaga North, abava mu Kawempe South, abava mu Nakawa West olunaku olwaleero bakansala ba LC5 oba kye tuyita road councillors bano nga be bakiika ku KCCA ku lukiiko lwa KCCA abo bakansala ba LC5 then ne bakansala aba LC3 ndowooza bano be bakiika ku divisions mwe muli bali bakansala be nakusomera omutendero ogwo ogw'abakansala bagenda ne balonda speaker ate nga wa NRM ate nga ba NUP bebasinga obungi era be bakansala be bamu omutendero ogwo oba emitendera gino abagenda eggaluga ne basinkana General Kaguta Museveni kati abamu ku bo be bamu ku batandise okubanga bajja baagala ekibiina kiddemu kibeere nga kibawa kaadi ey'ekibiina kino ekya National Unity Platform mu kalulu ka 2026 ke tugenda mu kakati ekyo kyolaba nga bwengenda okuwa olutambi olulabe bulungi nnyo kiri ku kitebe ekya National Unity Platform abakulu omukyala amanyiddwa nga Kyemutayi mumumanyi bulungi nnyo yakulembera akakiiko kano John Mary Ssebuufu y'omu ku bakungu ku kakiiko kano bazze okubanga babriefinga mu katambi ako bali mu kubriefinga abo abagenda okubanga basunsula olunaku olwaleero. Sisuubirayo muntu yenna yeegwanyiza kifo ku mutendera guno nga bwe mbikusomedde okubeera nga tannatuuka ku kitebe ekya National Unity Platform kubanga ffe nga media twagezezaako okulaba nga tusharinga information eno etuuke ku buli muntu ate era n'abakulu mu kakiiko bagezezaako okulaba nga bategeeza buli omu okulaba nti otegeera era omanya di ensonga zino zigenda okuba nga zitambula ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogw'omusanvu lunaku olwaleero enteekateeka etandise era wenjogerera wenkoledde akatambi kano nga abakungu bamaze okubeera nga batuuka bamaze okuba nga batuula emitendera byonna ebigenda okuba nga bivaayo ani agenda okuba nga aweebwa kaadi bitambudde bitya ebyokusunsulwa weekumire ku mukutu gwa Red Zone TV updates zonna ogenda kubeera ng'ozifuna. In fact tuyinza okujja ne tubeerawo wano live nga tukuwa ekiri ku ground ate mu ngeri yemu nga tukuwa na wano kyetuba tukula kikufunidde wano mu studio tugenda kuba nga tukwasaganya olunaku olwaleero ate ensonga zibeere nga zikutuukako bulungi nnyo. Red Zone TV kwolwebala kuba nga okyagoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira oba tonaba kuba nga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna wuliriza bino nzije ate tubeere nga tweyongerayo. waliwo ava ebiseganga ali wano And thank you for being the first load for us to handle this morning. You're very lucky actually. And we want you to show us that you're actually by doing the right thing. So it is you people who are going to start the exercise. And we ask for discipline at all levels. Please be patient, do not fight, and do the right thing, especially when it comes to your electoral areas. Do not give us the wrong electoral areas, because at the end of the day we shall process you wrongly and will be sent somewhere. Are we together? Yeah. In case of anything, we have a team of security here, and we also have a team that will be helping you. Consult. Do not make unnecessary movements. Do not post this on social media. You have come as a candidate and you have to be disciplined. I think most of you have gone for interviews, and you know what happens in interviews. Yes. It is you and you alone. So whatever you do today will affect your future. So if you come maybe thinking your sister will help you today, you are alone. It is like circumcision in my culture where you go alone. So that is what is going to happen to you today. You on your own ready and be able to defend the position that you've applied for. It starts now. So you're most welcome to the vetting process, and it starts with you, comrades. So feel free to ask any other questions that you want to know. And all the best to you candidates. May the best candidate win.
abanyabo ne basoma naye tulowooza tulova muli bakadesi oluzungu mutegedde bulungi waliwo ategedde nga tumuddiramu bw'abaawo so madam chair bagaba bategedde naye jasooka okwongera katono nnyo ekisooka mwe bali kunyirira muli banyirivu bulungi ndoza akabonya akasooka gwe mwalabika akafunye ak'okunyirira balakyo kikulu nnyo ng'omukulembeze naye nga kiya bwagambye twagala empisa n'obuntu bulamu damu kye bakubuuzizza toyogera bibyo gwe byoyagala tojala nabibyo mu mutwe tokulanye nga kibi kyonna damu ekibuuzo nga bakikubuuzizza batwagala mumu abasatu abana abatano tufuneko asinga ate mwena tukusobola kubanga mwenkana mukimanyi bulungi akaseera ka reconciliation ne harmonization kaweddewo katugeze ku nsonga yakusalawo kati kooti egenda kuwuliriza musango ebyokulabula naye nga kya bwagambye tusula balodi councillor ku this Kampala eno Kampala ndooza tusuubira okutegeka ne balodi councillor ze tukanyiza nti buli electoral area ejjula bagenda bagayizinga abakulu abo ngasoma twagala mujje tukwate electoral area nga mwenna weemuli kasobola kubuuza ono electoral area emu aye nembuza ono ow'endala tulina kubuuza ba area emu therefore it's important okubanga nkulu java agenda bikolako naye mukulu kotoni aliwa kotoni ono jangu okulabe kotoni ono tulina baligestwazi baffe betwasazeewo olw'obukugu bwe balina twongedde batendeka bagenda kuba batuyambako ebintu ebimu embalake mbeewuunya ono nga si commissiona babafunye batwala mu bakulembeze ne babakkiriza okuba ku bye bayambako so embala si bangi basuka 6-7 muwe mukono so we are deploying them accordingly naye kotoni ono yagenda okukwata olupapula luliko bakandidate abajjudde avulete nti bano baweze mutandiko baveetinga yekka tewali mulala wano tewali bintu byanguzi kimu ku bibuuzo ebikulu nzenga bwebejja bintu by'enguzi okukwata obusente obw'omuntu nti wano okikola ati own risk baba tukwata automatically yakuba disqualified bwe tukwata nga omuntu yenna yenna obusente you automatically be disqualified therefore mukolenga abantu abakulu bakuveetinge oddeeka amasimu temutukubira amasimu bale kyetaagisa liyali ate yaki pressure okola yunevo otaka kukubira bagenda batindengero yo bamanyiro bamanya so temukuba amasimu madamu kyanduzo bakobo bumala kuja bali commissioner ya cyangwa kongerako bati byasere babudde bugenze bala kutandikirawo mirimo na simu ye baba abamwagala mu bisome abamwagala mu recording tetukusubira kujja na simu yo eri mu room ogenda kubetingira bina centers 3 center A ila kwangirira by chairperson waffe onayo chemutai center B ila kwera hili by Salongo Ivan Doctor musajja oyo mukugu omusawo omutendeke yali represent waffe yo Makerere mumanyi bulungi ate group C ila kwa hili by John Meresebo To just add on the issue of the phones, we shall have one person who will be in charge of your phones. Somebody we don't even know. So we are going to introduce to you one person who will be in charge of your phones and bags. What are we going to do? The Electoral Commission, headed by Harriet Chematai, is trying to brief the candidates about the next step of nominations. Today, it's the vetting process, starting with Lord Councillors of Kampala. As you can see, they have been briefed what to do, which we bagenda kukolera munda wali bagezaako kubatemeramu ebigenda kubanga bigoberera.
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganya okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp